Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasize mutya bamaife bakadama bankuba kyeyo balamusizaako mwenna. Eno ye part 7 about my story. Naye waliwo eyambuuzizza nti omwami oyo omutemu omuyinamu abaana bameka? Omwami oyo muyinamu omwana omu mulenzi. Mu gwokutaano agenda kuweza emyaka 7 era kati kitwale nti alina emyaka 7. Naye we nakomawo engeri omwana gye nali ndudde okumuzzaako yansaba tuzzeeko omwana. Era ne nfuna olubuto era we njogerera ku ssaawa eno okumanya nga ekuba omunaku tekya. Ngenda ku Antinento ku budde buno ngenda ku ddwaliro ddene Mityana. Olubuto lutambuza mwezi gwa 6. Kyekyo mukwano kati kitegeeza abaana bali 2 insha Allah we ndiba muzadde. Kati nakomye ng'omwami andaga talina maanyi gagenda kuvuga piki kunteeka ku piki naye ate nga nze gwe batemye wadde emikono gyali gisensebuse naye nalina amaanyi agatuula ku piki ku budde obwo nga naye olwo gino emisuwa gifuuwa musaayi bino birebera olugalo luno okuvudde olugalo bifuuwa musaayi engalo zonna zirebeera bagatangatte omutwe gufuuwa omusaayi era nga wengubalaze olwo gwasamye. Jjukira kwaliko ebiviiri kubanga mu kutema ebiviiri byonna byasasana mutoyi ng'oyinza okugamba oba bakongoleddemu enswa oba okitegeera. Kati andaga nti akkirira kukima wa mmotoka ye tasobola kunvuga. Waliwo omwami neiba waffe alina emmotoka naye atuliko walako. Andaga gy'alaga atulekewo n'omwana. Kati andaga akkirira kumbe ye abala omusaayi gukole ki gunzigwemu. Kati nze we yamala okukkirira ng'alaga agenze ku sipiidi kundeetera mmotoka. Kati nze omutima ne guŋŋamba singa oli akomawo ate nammaliriza. Jjukira security light tekuli ewaka wakutte enzikiza n'amatala g'omunju tannagateekako. Kati ŋŋamba omwana nze sikyasobola kukwata. Teekako amaki amataala. Omwana we yateekako amataala mu nnyumba ettaala eyaka. Nnyongera okweraba ebiwundu nti ebiwundu by'amaanyi. Ŋŋamba kati we tutuuka Mityana mu ddwaliro ne bansindika emulago ŋŋenda kola ntya? Mpita omwana kuba oyo omwana w'emyaka 7 aba mukulu ategeera bwe kiri. Nga mmulagirira ewali ssente zino ze nnundisaako enkoko ezaafikkawo nga nguze poloti ziri 2. Kati nga wankola ki mmulagirira ewali ssente. Ssente nali nasala kapiro ne nziteeka mu kasawo nga mulimu ne kaadi za piki 2. Omwana agenda okukwatamu nga mu kasawo nga temuliimu kasawo temuliimu ssente ne mugamba yiwa piro